Oshegera omuwala n'agamba neighbor nti wano ndi comfortable. Oshegera omuwala n'asigalawo ng'atudde kati mu kutuula neighbor agamba nti yayingidde munda n'addamu n'atunula munera mu kate n'atunuulira omuwala oyo nga omanyi omutima nga teguteredde omuntu stranger omuwadde comfort nti jangu obeereko wanaakoze eki agaanye ng'omuntu otyamu era n'addamu n'alingizako mu kate ni ati kwegamba neighbor ye wa lugambo ayagala okumanya si wa lugambo naye ng'omuntu ali mu kikomera singa wajjawo omuntu nga tomumanyi kikkakatako okubuuza omuntu oyo nti nti ndi mugenyi wa gavini. Yes, oli mugenyi wa gavini bakugambye awo oli naye budde bwakiro budde buzibye ogambye nti gavini yabadde wali n'ava gavini yabadde munda already ye nga mwali naye ng'omuwala ali bweru ono omuwala kitegeeza nti balayika babadde ng'abayombyemu ate no ono omuwala yazze amanyi nti gavini alina omukazi mu nnyumba. Okay, kati ekitegeeza ono omuwala yabadde wakubiri ng'olwedde gavini alimu n'omuwala kiki nagaye nti oli yabadde yasibyemu ne kiiki omulala bali mu nnyumba bameka babiri. Kati ono omuwala yazze amanyi nti gavini mu nnyumba mwali alimu ne kiiki nga bamubuulidde kati awo kyesitategedde yabitegedde atya kubanga zino zonna kodi obwedde omukyala zamugamba jangu okole ekijjakoyingirekeeno otegeera akube essimu oli bafulumeyo kati ono ng'agamba wano sikola ki wano we siva nkuwulira otegeera wali agulawo ennyumba agende mu nayiti munnange olwaguddewo bapa ekiraga nti ono omuwala yazze amanyi nti munda mulimu omukazi kiri bwe kiti omukyala ono omuwala yadde wabulu teyasose nalingizaako mu nnyumba ono kasita yaguddewo bapapa ono najja mulyango n'atekingirawo action n'akambe yabadde nako era ekifaananyi ekyo ngenda kikuwojja kiteerawo abantu omuwala namulabe nga bamugamba jangu otubuulire yabadde aganye n'okwogera ng'akankana otegeera naye mu kukwata omuwala ono obwedde omuwala ayegayirira ng'agamba please forgive me leave me under you go. Yes, omaze okutta abantu ate you want to be forgiven. Ati kyenagambye nga ntandika story eno nti abaana abawala byonna ogenda bikola ng'olina obusungu provided obusungu obwo omanyi womala okukola kyokoze ekyobusiro obusungu bugenda. Kati gwe omwana omulenzi omwenzi bw'oti akantu kokajja wano okazza wali weesibiridde entanda ki ntogende kubanga awo nga sinnakuta nja kuleka nkusi ate lwaki onzita onkoye ntogende. Listen, ozanyira ku mwana w'omuntu bw'otyo mukyafa nnyo ye message erimu gwe bw'ogamba nti olowooza bagenda kukuta batyo bajja kukuta bakusazesaze. Game Parks, National Parks, Zoo Tour balina ne holiday packages omuli return ticket, travel insurance, day trip arrangements. Aba Aljami Tours and Travel basangibwa ku kizimbe kya Muganzirwazza level ey'okubiri room number SW3 oba bafune ku ssimu 0754279493 oba plus 971 554 778 ate zirine ku WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ndine Malevu UG akubeera ati tubaweereza aba Aljami Tours and Travels be bakolera visa twali Dubai eno ye company yokka eyakakasibwa okukolera abantu visa ezibatwala UAE emitala w'amayanja binene abaana bebadde bakaba mbusimanyanga banzibye bagidde sente zeruddeyo aba Aljami Tours and Travels we bali okubeera nti no bakuyambako wayagala okutambula okugenda mu UAE badonyeko bakubire ku namba yaabwe y'essimu obagendayo ku ofisi yabwawo ku Muganzirwazza bakutwala ate nga batwala n'abaana erokola ba housemaids abavubuka abagala okola construction ba cleaners oli Kampala omulimu gubuze oli mu paaka eyo bikusumbuwa oyagala kuyiyizaako walala aba Aljami Tours and Travels we bali okubeera nti bakuddukirira ate singa mba njagala nkoze sente yange njagala genda kuwummula byonna babikolako bantwala neera of course vacations ezo zonna hotel bookings oyina ensi gy'ogenda oyagala kubukingira hoteli oyagala kubukingira flights aba Aljami Tours and Travels babikola obulungi ennyo era mbagamba nti mubettalire zisitera kulanga kintu kibi ekintu kiba genuine twala obudde n'okola research. Thank you. Era bwe ndaba company nga sigitegeera basinga misinde siranga nja kujjukiza nti aba Jotz Herbal Products bali nnyo okubeera nti bakuwa ku ddagala lyabwe erya Herbal
yeyambiseko gw'omwami oba omukyala for your own wellness. Ennaku zino eddagala lya habo lye liriko ebyaddala painkillers habo obukerenda bunene obuleeta nzikulu okozesa habo abo abalina embuto ezeesiba ennaku zino okwesiba olubuto musango kireeta obulwadde oyinza olwala ebyenda ng'oba obisibye yes nkulaba duka ku Jots Herbal Products bakuwa eddagala abeerenga akuwa eddagala akujjanjabe abalina omusujja eddagala egganda bweriri abalina ennyingo eziruma eddagala egganda bweriri amagumba magumba gambwatuka balina eddagala ate ffe abasajja mu abasajja ate abagala okwongera ku performance Dr. Julie yabakozeeko performance yagiwanisa mu bbanga si awo obadde okolabo otandika kubese Jots Herbal Products babereka bakuyambako bulambalamba betalire bebalina ekituufu aba Treasure Care Products bo bakola figa mbamanyi bano abakyala abagala obubina obwebox abagala akataasa oli yaŋŋamba nti waliwo akabina ak'embala ak'omuwotokwa bwakomumotoka kakulamu nekagira kati nekagiramukowe kati olabye bungi ate kisusa oli yeyaŋŋamba bakugamba kimba wano yeyakaŋŋaka ati nno obwo bwonna obubina obwengeri babukola weewonya okwambala silikoni weewonya okwambala ebintu ebitategerekeka ogende okola akabina akaddala bambala obubina yes kati ne bana abasajja ng'ayina akajiiko ng'ayagala omuggo oguteredde nkulaba bakukolako aba Treasure Care Products. Yenze Hadija Kigozi tuline Malevu UG Media. Genda ku Malevu UG Media o subscribinge bulambalamba. Ebyaddala. Malevu oli otya? Ndi bulungi bannange. Boza ku bantu. Ogamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya mwaze mutya balungi abatulaba bampita Malevu ndi muzukulu wa Zibondo nsibuka Gomba nesimbye bwantogo obwe muli bufa nyingo okubeera ngati mwana tumba buzaako yonna gye musinzirira. Yes. Wano tuli ku HK Media nesimbye bwantogo. Nze nesimbye. Anyway, that is good. Nakumisinga ku Monday. I was really very busy. I also missed you. Olunaku nali very moody nakeera ndi mwavo era inamu sente. Moody abato kisusizamu. Enaku zino njagala bangambye nti kuba oluseke mba fans bakwako ku sente adija. Munaye tebampa ku sente ate nga abantu bano mbaweereza. Banaye mweko adija sente naku zino business zimwegezaamu kumutuga. Buli waba yebasemu bwati zimutuga. Exactly. Ayinayo ku sente nonyaako mpe ku sente mukwano ndieko. Oba mpe ku bulango. Onyumirwe? Ya ntambuza obulamu anti badde tuzza abaana ku masomero. Sente zifuluma. Otegedde. Kati nali very moody kwolwo nga mpulira sirina gajja naye alhamdulillah. Regardless we move. Banayenza abantu mbagamba nti ne bwoba oyina ekintu nga kikunyiga. Don't lose yourself. Kitegeera. Essuubi litandikira ku ggwe. Essuubi we likugwamu ng'ate gwe tutunuulidde. Ate nani alifunanga gwe tutulaba. Thank you. So oyina okwekubiriza no matter what. Situka ogenda okole, situka ogenda oyiye tobeera waka kusibawo nga tolina kyokola. Tambula ogendeko okukkuba olereete at least okole emikwano emipya. Wali okeddeko n'otambula nga tolina gy'olaga? Nenfunako wempaakinga nze kale alhamdulillah ninamu ku motoka. Kakati nogwo olinamu ku motoka. Nentuula omwo. Naye omuntu afuluma ewaka. Ne bwe nali sirina. Nga nsobola okulinnya bajaji n'ensuula kati ng'awantu obanga ku restaurant next awo oba ku kati gwe byonna oli mu kwogera ku kulinnya bajaji kuvuga omuntu afuluma ewaka n'atambuza bigere nga talina gy'alaga naye ng'agenda agenda ayiye omusajja yakugamba ng'oli musajja making sure keera ku makya n'aba maaso yajjayo empale y'ennungi kuba ekikalu tambula genda mu kibuga tofaayo gy'olaga gwe genda mu kibuga nti omukisa guli mu kibuga munange bitalo nnyo last week twafiirwa omugole ate olwaleero tufiiriddwa MC Gavin abantu bamwogeddeko ebintu bingi naye kati mwenga ababaddeyo ku kyalo gye yafiiridde anti kati bannange naye mu byonna ngenda kusooka nvumirire abaana abawala balina ebirowooza nti singa nsanga omusajja mu mbeera yonna enkyamu oba singa mpuliramu obutali bumativu ne musajja wange nti ngenda mutuusaako obulabe ekyo ngenda sooka nkivumirire gwe n'omukazi ng'owulira omusajja omukooye in case ayenda in case akukuba in case akuvuma tomukolako bulabe tambula omuviire kyatandise kitya Gavin yalese kashuwa mu nnyumba ye ate ng'olwedde alina omukazi nkujjira tewabaddewo yabadde talina mukazi currently ntono mukyala wange wabula bonna buba bushuwa
Yesu akuba nti kali kashuwa kaba kalowooza mbuke kashuwa kali kokka kyokka nga wabe ne kashuwa kaki akalala kati kashuwa akamu bakaleese mu nnyumba ne babeera mu ngero omuvubuka jjukira MC Gavin akola kiro nights obimanyi bbaala bikiki olumu atya n'okwogerera ne ku mikolo oshegeera n'olunaku lw'oggulo kuba yafudde ekiro ekyakeseza olwaleero yabadde wakawe nga yeebase munnange n'omwana omuwala nga w'omanyi yabadde alina ne night ekiro ekyo kati afulumamu agende mu night nga tannatuuka kufuluma wawaddewo omukazi oyo eyamuse yabaddewo ng'ali wabweru atudde awo kati neiba n'amubuuza naye nga sikutegeera nga w'omanyi muntu tomutegeera azze mu kifo olaba oshegeera tekuliko security light neiba n'amubuuza sikutegeera neiba n'amubuuza buzibu ki n'amugamba nti nninzaani Gavin n'amugamba nti woba olinze Gavin totuula awo kuba ndaba oli wabweru waliwo n'empewo jangu oyingire wano munda ewange ogire oli omulindirewa wano kuba neiba agambye nti abagenyi ba Gavin babadde nga bagenyi be oshegeera omwana n'agamba neiba nti wano ndi comfortable oshegeera omuwala n'asigalawo ng'atudde kati mu kutuula neiba agamba nti yayingidde munda n'addamu n'atunula munera mu kate n'atunuulira omuwala oyo nga omanyi omutima nga teguteredde omuntu stranger omuwadde comfort nti jangu obeereko wanaakoze eki agaanye ng'omuntu otyamu era n'addamu n'alingizako mu kateni ati kwegamba neiba ye wa lugambo ayagala okumanya si wa lugambo naye ng'omuntu ali mu kikomera singa wajjawo omuntu nga tomumanyi kikkakatako okubuuza omuntu oyo nti nti ndi mugenyi wa Gavin yes oli mugenyi wa Gavin bakugambye awo oli naye budde bwakiro budde buzibye ogambye nti Gavin yabadde wali n'ava Gavin yabadde munda already yenga mwali naye ng'omuwala ali bweru ng'omuwala ali bweru ono omuwala kitegeeza nti balayika babadde ng'abayombyemu ate no ono omuwala yazze amanyi nti Gavin alina omukazi mu nnyumba okay kati ekitegeeza ono omuwala yabadde wakubiri ng'olwedde Gavin alimu n'omuwala kiki nagambye nti oli yabadde yasibyemu ne kiiki omulala bali mu nnyumba bameka babiri kati ono omuwala yazze amanyi nti Gavin mu nnyumba mwali alimu ne kiiki nga bamubuulidde kati awo kyesitategedde yabitegedde atya kubanga zino zonna kodi obwedde omukyala zamugamba jangu okole ekijjangu oyingirekeeno otegeera akube essimu oli bafulumeyo kati ono ng'agamba wano sikola ki wano we siva nkuwulira otegeera omukyala yalabye tekimumalidde geeti omuwala we yayingire yagireka nzigule n'afuluma n'agenda naggala neki ne geeti era n'akomawo n'ayingira munda kati omukyala aba yakayingira munda bwati dakiika nga 3 Gavin yaggulawo ki ennyumba agende mu night kati ate ye Gavin tamanyi nti wabweru ono akola ki wali agulawo ennyumba agende mu night munnange olwaguddewo bapa ekiraga nti ono omuwala yazze amanyi nti munda mulimu omukazi kiri bwe kiti omukyala ono omuwala yadde wabweru teyasoose nalingizaako mu nnyumba ono kasita yaguddewo bapaba ono najja mulyango n'atekingirawo action n'akambe yabadde nako era ekifaananyi ekyo ngenda kikuwojja kiteerawo abantu omuwala yabadde yabadde akutoolwayo yabadde akutoolwayo n'akakaveera ka black kaveera ka black ke kajjiddemu ensonga ki kyekyambe yogera buli kimu nga bwe kyabadde ebyensonga akaveera ka black bayinzolooza ensonga zino eziriwa ng'oli yazikudde nazitebagira naziteeka oba mu kaveera ensonga z'omusajja oba nga mazo zisala kale omuwala nga akakaveera kabadde alina aka black ogera kifaananyi kiteerawo abantu ng'akutoola olweyo n'akakaveera ka black akaveera ka black ekajjiddemu ekiso luno olweyo alukwata atya nti all the sudden yemala okubaawo ye yabukuse kuba yamaze ofumita Gavin ngenda tuukawaawo yafumise Gavin ekiso n'addamu n'akisikamu n'amukola ki kati Gavin mukulwana nga womanyi nakufumise kati olwano oveewo biki adda atuukanga ku kid n'addamu n'akisikamu era n'akola ki n'addamu n'amwongera ono omuwala owokubiri ye ng'aliwa ali mu nnyumba gw'oyinza ofuluma oli awabweru esasage wali ow'emmundu gw'ofuluma olagawa bannange kati ono si katono atatte n'omuwala omulala anti oli muwala yita so afuluma kati banneyiba omukyala oli waddewo ne neyiba omulala omusajja kati banneyiba bawulira ki ensasage eri wabweru n'okuleekaana kati ono omukyala agamba nti Gavin bamusikamu ekiso bwe bati ekirala ndowooza Gavin kwe yavudde n'okufa amangu kuba yabulidinze nnyo
compound yona yajudde omusaayi kati omuwala ono asikamu ekiso akikanyuge waggulu w'ebbaati ku nnyumba abuze obujulizi yadduka akole ki agende kati mukusikamu bwati ekisa kikanyuge ono omukazi we yafulumidde ng'omuwala adduka bwati omukazi n'amubaka oshegeera pannaye omuwala sikate n'omukazi amufumitse ate nno y'omuwala mu kukola ki muku like sage eyo yonna ng'ebaddewo ye teyazze nga intention ye yakutta ye ndowooza intention ye yabadde kankulumi no kanumi kankulumi waki ogendeko ku ddwaliro okole ki obereko ku kitanda okategedde wabula teyategedde points season n'ofumitamu omuntu alumwe singa omukyalo oyo teyasseemu kiso ku kikanyuga osanga singa gavini wali lwaki buli woosika bwoti wano wajjawo ekituli emiswa gyonna gy'oba osaze muswayi guba gukola ki olwedde wamufumisedde ewasoose yeekuttewo bw'ati ate neeno okisikoze eki okisiseeyo waliwo omusajja yabaddewo neyiba naye sageyo yonna emala okutuukawo omukyalo n'afulumya akutte akawala kati n'omuvubuka omulala akola ki afuluma mu nnyumba eyiye kubajjukira emizigo gyaddewo mingi n'omuvubuka afuluma mu nnyumba eyiye ajja kati omukazi amugamba dusa gavini muki mu ddwaliro ng'obudde bukyali vidiyo ngenda gikuwa omuvubuka yajjudde omusaayi yenna yasitudde gavini ogenda mu ddwaliro ate tiisa musaayi kamera yagukutte teyagulaze nnyo nti musaayi oshegera yajjudde omusaayi yenna kuba yamutuuziza ku boda ye yakoze ki okutuuka mudwaliro nga bagamba ono ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yafudde dda kati tudda ku muwala omuwala bamukutte ne bamunyweza abaana tokola ki tovaawo kati all of the sudden bali abantu nabeewuunyiza abantu b'embaale muli bagumiikiriza singa wabadde wano ewaffe singa wabadde wano ewaffe e Kampala byadde birala musabadde abeera mbaale ate manyi abeera muno mu Kampala abeeradde abeera mbaale obwedda mwogerako ng'abeera wali era obwedda ngamba nti kojja tugendeyo wali ebusaabala tetujja gendayo tukole vidiyo tetujja gendayo naye kakati ffe bannamawulire abakukuutivu ensonga tuba twazitegedde zonna engeri olwedde gye baalaba ku mbalu tebaatidde kubanga awo omuntu oyinza n'omukubirawo obuba saga yabatiisizza naye nga bw'omanyi nti ono yakutte omuwala yabadde mukazi naye yatidde to the extent nti yayogeddeko ne munnamawulire wange omu eyeesigika ng'akankana yabadde aganye n'okwogera namulabe nga bamugamba jangu otubuulire yabadde aganye n'okwogera ng'akankana oshegeera naye mu kukwata omuwala ono obwedde omuwala ayegayirira ng'agamba please forgive me leave me under you go yes omaze okutta abantu ate you want to be forgiven ati kyenagambye nga ntandika story eno nti abaana abawala byonna ogenda bikola ng'olina obusungu provided obusungu obwo omanyi womala okukola kyokoze ekyobusiro obusungu bugenda kati gwe omwana omulenzi omwenzi bwoti akantu kokajja wano okazza wali weesibiridde entanda ki nta ogende kubanga awo nga sinnakuta nja kukuleka nkusi ate lwaki onzita onkoye nta ogende listen ozanyira ku mwana w'omuntu bwotyo mukyafa nnyo ye message eri mugwa bw'ogamba nti olowooza bagenda kukuta batyo bajja kukuta bakusazesazeeko ebiri anti kankubuuze njagadde oli n'oli naawe banagenda okukuta bajja kukuta ofudde bajja kukujjako engalo ng'ofudde no banange let's be specific communicatingira abavubuka leka kubikkirira anti za abavubuka kambagambe kino yadde ng'omuntu yafudde no omuvubuka obwenzi si bulungi I'm not happy naye abavubuka babuulire kiri bwe kiti nze obwedda comment section njiraba obwedda njiraba abaana bawala basanyufu abaana bawala basanyufu era bagamba I'm proud of you simanyanga I'm proud of the girl child ekyo kyakisiru obuliwo bubuno abawala mubazanyiddeko nnyo ate abawala balina ebirooto ojjukira saga yaliwo wakati wa Shairota ne Vairota omanyi ku lwaki Shairota yatwala Vairota ku poliisi ate Shairota yajja mu interview yange n'agamba nti ye waabwe omusajja akusookeddeko wakujjako gooti ayina okukuwasa ati gwali naye ati nkugamba yamwononera future yamuterawo bad luck kali ka Shairota kabikaga kati ebyo byaka Shairota biteeke ebbali eri ye culture yaabwe kati kankugambe ekigambo kino osanga omuwala ng'oyo nga ali very ambitious mukyafa nnyo nze kagambe ekigambo kino tewaliiwo bulumi buli mu nsi muno nga kufa tewali kintu kyoyinza kukola mu nsi muno kiyinza levelinga bulumi nga kufa
kubanga okufa kwa chance egi tozanyira ku bulamu bwa mwana muvubuko ba mwana muwala nga birimu okufa mind you waba bakwenzeeko kati kakugamba ekigambo kimu obwenzi si bulungi omuvubuka ndaba oba omukyala ndaba n'abakyala bayenda omukyala ndaba oba omuvubuka ndaba muve ku bwenzi bubi naye bano bakutte musajja tebakutte muka anti naye yadde osanze bbaawo abaana ab'obulenzi bagenda kubatta kati nze kagamba ekintu kimu ali mu babikira nze kagamba ekintu kimu kankunyonyole nkuwadde obudde bukulemye okozesa anti wulira point sogedwa point emu lina akadono kano kansiiwa ŋŋaanyi abaana ab'obulenzi nze kyenyinza obbagamba kikino nkuwadde chance ekulemye okozesa banno bagambe kano kankogere nze wange nze mukyala wange nze bwe nkusanga n'omusajja oba bwe mba nkwagala ng'oli girlfriend wange nenkusanga n'omuvubuka newe mba mbasanze mu buliri bwange sibakuba siyomba nkola ekintu eki fuluma n'ebbaawo nze bwe nkukoowa nkuta bw'onkoowa nta dani abaana abavubuka baba balina abantu abataddemu ebirowoozo oyo omwana asobola okuba nga yabadde avuddemu mu famire nga yasindika sukaali sukaali omusse oyenda ki ate oyenda ki kyamutonderwa ng'omusajja manya ennaku yo kuba kati kambabuulira abalenzi bwe mutakigenderere omulembe gukyuse ebintu bibi okitegeera kyova olaba abaana ab'obuwala olumala omumenya omutima addukira mu kamera ewa Kigozi annyonnyola ensi twalabako eyapostinga omusajja mbwabbye empaleze tewabiraba yali anoonya mawulire tewabiraba nabiraba naye abamba banoonya omusajja n'asibira paka ku CPS omusajja ow'ekitiibwa yabbye empale kati wabutava kubanga omuwala ye bwe yajja yagamba nasanze kondomu wansi waki wa kapeti nemala nensanga amazzi ku suuka zaffe ng'omusajja azifulumiza ali ebweru amazzi gakyagana ag'enkuba agatonya amazzi g'abakyala bano abakyala abaweetinga beti abeene waffe mbw'omukyala kwolwo yali munyankole labanno avudde kyokka tuli mu kufiimu otandise omukyala kwolwo yali munyankole gayi gwe yaleeta kulaba katimbu akomawo ku makya ajja yali yanobyemu agenda okujja yenobenobeza yanobamu nga gayi asusa obwenzi kankubuulire omusajja akwenda kate n'aleeta n'omukazi awaka ewammwe akisusa kyokka ate bwe yanobamu nga gayi asusa obwenzi ate gayi yaleeta mulala ati bwe yaleeta kwolwo yaleeta munyankole omukazi akomawo asangama gayono ngaayoza nga tayoza nebwamulekawo ewiiki ozisanga nkyafu at least aziddamu nkankebere ng'akebera suuka ng'amazzi nga litonya tondo ku tondo litonya tondo ku tondo omuwala n'awunga ne balwanamukaawo mukazi najja mu mawulire n'agamba omusajja yabbye empaleze kati bwe bataakuswaze bagenda kutta ye pointi yange ontegedde nkutegeera ky'oyogera bwe bataakuswaze bagenda kutta kuba kati bino si byebiri adija pointi yo gy'oyogera ntuufu omuwala ne bw'oba tewamusasula ne bw'oba tewamuwasa anti eŋŋamba pointi yo gy'oyogera ntuufu alina kyajja oba si kyo bagenda baloga kyeŋŋamba pointi yo gy'oyogera ntuufu era njikkiriza naye kati tukkirize nti omusajja already mwenzi okitegeera okumutta I think tambula omuviire omulekere obwenzi bwe kati abaami kyengezaako okubagamba si buli omu nti agenda tambula akuviire omuntu ajja tambula akuviire ng'alina kyakugjeeko obwenzi tebugenda ontegedde okikkiriza nti abasajja nedda bw'omanya nti nno olina abakazi 5 lwaki obaleeta mu kifo kimu wewakaawe lwaki obaleeta mu kifo kimu anti mukyafa nnyo okikkiriza nti bakyabatanyo okikkiriza nti bakyabafumita okutufumita ko bagenda nange nkiraba maaso akalowoozo kakano njagala okawulirize era okabuulire basajja banno abatanawasa kuba kati gwe wawasa bino olabanga ebitakukwatako kati olabanga bino ebitakukwatako kuba gw'omanye ebibyo byaggwa kati kankunnyonnyola ebigambo bino nti bagenda kubatta bw'obeera omanyi nti nno olina abakazi abasoba mu 5 lodges gye ziri emuso ow'amaanyi mu mbaale okitegeera sina mu mbaale wokka ne wano e Kampala ojjukira kali ka sound your lips my lips they touch
ati keeko yakakola okubeera nga tufudde nga bantu tubalese yakakola ati yakakola akaka ati ze kati Kagame ekyo kimu gwe n'otamwogereko bagenda mwogerako abantu bagenda ate ze Kagame ekyo kimu era bwe naafa bw'onaafa bagenda kwogerako. Nina gwe ddala bakoze ka video n'agamba nti ye oba afaafe bajja kugamba omugenzi yafiiriddemu ssanyu. Afiira wali ku gundi? Afiira wali eri kuleeke kyoga. Subhanallah, Allah tsati. Akubulire wamma badde nkya communicating akamalize embuzi nti wobeera okuta omuntu kye oyina abantu 5 waliwo omuwala atera okujjawo bonna gwe bamanyi kwata omuwala mutwaleko eyo waliyo n'obufu ate n'omunnange gundi neighborhood yagambye oba omuntu bw'obeera omukyayi kimunnyonnyole mulage nti nakuta nakuta todda wano ne bwadda yes at least ajja okutta nga akusse mu bukyamu anti ate neighborhood yagambye omukyalo oyo nti omuwala oyo yabadde tamumanyi nga tamulabangako. Bayinza okuba balina nsobi nga beesobezeeyo ayinza obba MC yakola kyayikyufu nga omuwala kale yali amanyi MC wabeera naye nga yamanyawo atya omanyangawo otya ng'omulinnya Kagere manyangawo omuntu osobola omulinnya Kagere abawala banoonyeza nti waliwo omuwala yatrackingako essimu yange n'amanya buli gwenkubira ekyo kyekwaso ebyaddala lwakuba tetulina kitesobola kwogera bubi ku mugenzi naye mwe abasigaddewo abaana ab'obulenzi naye nga nti kati bannaye ensi yakyuka ebintu birala bw'ogendewa ono omukyala atunda gundi Joti bw'ogendewa Joti ne bakuwa eddagala eryo terikutuma ate kukola kufiirako bufiizi kale kola kyolina okukola nabaneena abawala abagenda ne beteekayo obuntu simanyi ono muwomya simanyi ono mufunza simanyi abuki banaye ogenda kufuna ebizibu mu nnyumba odduke mu njuyo ate ogende ew'omusajja atakwagala ekivaamu omusajja omufumitire buleta ebizibu ekiso ate alina musajja lwaki okozesa obuntu ng'obwo oli aba yetegekera musajja we wawe oyinza okwetegeka ate okwetegeka ne kukusookayo nga n'omusajja tannabatuuka kyokka bambi omusajja oyo omwami omuseeyo Gavin yafudde naye kati mwe abasigadde ku nsi wamma bw'oba oyina abakazi ng'okimanyi okyalonda okyeroboza abawala tobaleeta mu kifo kimu kubanga ekifo ekyo mubaleeta bagenda kukola ensasagge bajja kubatta bajja kubaloga bajja baexposinga bajja bakuba ebifaananyi by'obwerere bajja bakola buli kimu naye olaba Adija ekyekifo ekimu kituufu naye omukazi waba ayagala kukola kintu neoba tomulazeatotekawo excuse kubanga abantu batabuka buli kanaku naye kino kya bwenzi ate kya anti ngamba ekyo ekyobwenzi kyennyini kati omukazi asobola okulondoola natuuka ne ku loogi w'oyingira era omukazi akulondoola n'akusanga ku loogi tatabuka kyekimu ng'omukazi akusanze mu buliri bwennyini bwe mwebakamu ate kati bwe weebakamu bwange sinnakuwasa ate bwe twebakamu bwe mwebakamu yadde tonnampasa lwaki ate obeera ongatika buli kiseera nze tondetawo nze ntwala eri awala bwonko wanta gwe lwaki tonta nze nakuta oyagala nkuta era nze nakuta kakubulire mulimu abasajja bwe batyo nga yegasi ayagala buli omu yeeroboza ate nga naawe akwagala nga newomugamba akuteta akuta ani nze bannaleese abasajja mwegulumiza omusajja abasajja mwegulumiza nnyo naye kambabulire mukyafuna ebizibu kuba kati omulembe ogulaba gukyuse nnyo kano kalowoozo omusajja yonna gy'oli sajja laata nga bw'oyagala naye njawujjukirayo ebintu 3 waliwo kastrip ka HIV okamanyi kastrip ka HIV yako simanyi oba onaasobola okateerawo abantu naye oba osobodde okabateerawo teekawo ka bulayini 2 kastrip ako okalaba ak'obulayini 2 lwoli keefumita ne busala 2 lwoli kafumita bwoti n'oteeka kuli n'oyiwako amazzi ne bujja obwo loleka kasanti neno nsinzira obeera ng'omuwala ng'afuna olubuto alwekeberera mu njunga yeerabira nti nesirimu mu nsi mwali ate nga yasinga okuluma kino kiba kya just kaseera buseera lwoli kakebera ne kasala obu lolimanya nti ebintu bya ddala anti awo wenyini wotandikira okugga kuba ne waba walese chips ng'obadde oyoya enkoko ng'ojagala otya tosobola kugiga mbirowoozezza namwe mu mutwe ne mpulira nga mpunze
Tomvuga speed bro. Man nze nkirowozaako. Ndowooza ku kintu ekyo. Mbirowooza ngubamu walio atulaba kubamu akafaananyi. Oli musajja sajjalaata tewali buzibu. Naye lw'oli kakebera ne kasala omu. Sajjalaata ng'olekamu bro. Ojja kutya e Kampala. Fewe tuli okuba ntukuweereza. Kati era mu wiki emu twafiiriddwa omugole bamuyita Rita. Abantu abali e Dubai awo mbakubagizaako nnyo omuwala ono abadde awangalira Dubai ne bbaawe. Tukyeyo. Mmwe mwabaddeyo. Kati abamumanyi bagamba nti omuwala yafudde bambi ng'azaala. Bamulongoseza C-section, bebi yasigaddewo omwana wa bulenzi naye omuwala n'akola ki? Omuwala n'afa. Abakyala bangi nnyo abafiira mu ssanya nga bazaala. Kyova olaba naye abasajja mu respecting abakazi. Ebintu by'okuzaala si byangu. Naye waliwo oluvuuvuumo. Abasajja abazaala mu bakazi. N'omuzaalamu n'olowooza nti omukazi yabyerabira. Nga ye tewamuwasa ate n'owasa omuntu omulala. Mukyafuna nnyo ebizibu. Eyo scenario eyagala okwefaananyizaako ngono gwe basse. Sookoddemu point eri. Abasajja abazaala mu bakazi. N'ozaala mu mukazi omwana. N'otamuwasa. Ne wayita akabanga n'owasa omukazi omulala. Ono omukazi gwe wazaddemu. Asigala akutunuulira. Ono n'omufuula single mother. Thank you. N'owasa omulala. Ekijujjulo ekipya. Ekirungi ekina nnyashi. Oba abasajja munfunye bulungi pointi yange. Si buli gwezaalamu tino olina okumugira okumuwasa. Wabula weewala okuzaalazaala. Weewala okumansamansa abaana. Mansa entuumu. Tokibikkako mbu okuzaalazaala. Okumansamansa. Tosussa. Kale zaala ne tosussa. Ate tolumya. Banaye mulekera olumya abantu. Omuntu ogenda mulumya olowooze nti n'ekintu akivuddeko. Abantu tebava ku kintu. Ne social media eno nayo ereeseemukko obuzibu. Mulekerawo olumya abantu. Nti abantu beewasa ne babeera ku social media okwo ne bapositinga kati ate oluusi omusajja alina be yasooka okuyitamu. Buli bw'abatunuulira agamba kale. Okay. Social media tugiveeko. Omukyalo ono byatandise bitya? Mpulira mbu waliwo oluvuvumo olugamba nti omwami ono alinako omukyala gwe yali yazaalamu. Gwe yali yazaalamu mbu omukyalo oyo ye yavaako obuzibu. Byambu. Birimu kano. Birimu kambu. Temutuuza mu bigambo birimu kambu. Okufa teekwa. Teeka. Okufa teekwa. Naye era kubako kwe oluusi Mukama alina kwayisiza. Ate kwayisiza alina okuba accountable. Yes. Kulaba. So kati abantu bagamba mbu. So kati nze akalowoozo kange era sitiyo mukazi eri abaami. Bw'obanga oli mwami nga gomanyi ogenda kukola gwa kuzaala muono osajjalaate omala owasa ono omala owasa oli abakyala bano bemuzaalamu abaana basigala n'obusungu banyiiga. Kyovola abasingle mothers ku mutimbagano tulina obusungu bungi. Oli yagamba nti nno kuzaalamu yali revenge. Kitegedde ekintu ekyo ng'akulaba enkyango owasizza ng'enkyango okulaba ng'owasizza oli mu kkumba. Omwana oyo mbiki. Wabula mumanyira bambi. Wabula ate revenge nali sigirabaagako. Revenge bazikoze. Mpulira mbu yali content. Mpulira nti yali content. Bino ebintu bya ddala. Really? Ate nze kati kagamba ekintu kimu. W'omanyira nga nti ensonga za ddala. Singa olaba nga kuba kati Mickey yali socialite nga ye yeetaaga okuba mawulire. Bonna. Oli teyali nnyo. Bonna. Teyali nnyo. Ate ono ye mukamiki. Anti ye mukamiki naye oli teyali nnyo. Face yali seri nnyo nnyo komoni. Ate tuli ku face erinnya lya Bashwa Miki liri. Kituufu lyali liwulikika. Kati eno gundi content yajja atya nti Mickey yandiyagadde okubeera mu mawulire. Yandibadde asooka okupostinga ezo video nyingi gy'oliza yali apostinga. Ono yandizipostinze. Naye ono yajja n'akola video egi n'atabazaako omukono. Mu eyo video mwalimu ebigambo. Maloso abyogera ku content. Yali live. Yali live. Yali live? Teyali ku live. Obadde ki? Yakola video. Yakola video. Kutidde. Olinamu ssente? Zaaki. Kiyati nze nteka kola tawange nga togenda kuleeta ssente we mba nkusinze. Miki kitaawo. Kyokoli muntu. Ekitange ne Miki mumbi muwavu. Ne Miki muwavu. Miki tonyigira mukwano. You're my friend nkimanyi. Yadde nga wathatinga abakyala. Teyalina gwe yahatinga. Miki was standing off a boy child era ffe tukwenyumirizaamu.
nze nali timu Miki from the start ngata atenze abasajja ku mutimbagana abawana basajja bannaabwe ebyo tebasobola bikola bakyala baabwe kyenyinza okugamba naye we badde eno nga bakubendere munnange tuli proud of you wallahi nga ye tasobola bikola gwobisobola ebyo gwobisobola engeri yokka gyo respectingamu ajati tuba tukola ano sanga ziri 12 notandika okungamba wabula kireke tokinanuula abantu batulaba wabula kireke kalaboti oli musajja mulungi koloti naye kandeko kuwana mu kamera kuba abakyala ate bayinza otandika ebibaayo ebikaze binzo waliwo yanga embunku kuba oluyi oba ati wabadde okoze eki comment section nkubira ki waliwo omukasi yagambye ajje omuvubuka mukubira oluyi mama munnange bankubira lindako kansoke mbuuze mama munnange bankubira ki bangambye embunku kuba oluyi kuba nze ndi innocent ddamu munnange okiteekemu nti kino nekino kyekikubya mmanye nti munne kanteekewo nkyuse neddala nga Jesus bwe yagamba kati nno olugambo luliwo olugamba nti comedian Rain agenda kuwasa mbadde njala nabbi kubuuza Shamim Malende honorable ng'omwogera nga tomwogera honorable Shamim Malende just natudde kimu nti gwe twogerako looya amanye amateeka amanye engeri yotusibamu si serebu si public figure ate ekyokulala bw'aba yabadde teyagala tumwogereko lwaki naye ensonga yazirese mu atwanjulire ebigundi bye kunkulako waye nja tusokera kugwa tonyiga ojja muyisaamu nnyo kakati lindako kankubuuze ensonga zino nali nyala bikubuuza mpulira mugenda tulyako emikolo sigwe mukwano gwa Rain sikyaliwo mumanyi naye sikyaliwo teyakuyita ku mukolo tebabayita naye Maulana nze ngamba ayagala kubba Shamim si Maulana Rain ayagala kubba honorable mubbako sente ayagala mubbako sente naye nga beeyagala bwe baba beeyagala sisuubira nga Rain asobola okwagala Shamim Malende lwaki akikola lwa gundi lwakifo kye kusecuringa kaadi eya Nuupu ate aba securinga kaadi anti yesimbawo naye by the way kagambe ekyo nkimu kati on a stress note this point is very serious eyo step honorable gye yakoze at this time yabadde nkyamu kati ku honorable kye yakoze Rain tasobola mwagala kuba Rain akimanyi bulungi nti era olunaku lugenda keera Malende atuuza ab'amawulire abagambe nti nze ne Rain tetukyalifu kateeke nnyo mu koti akantu tetulinakakasa kati Rain bwekibanga ddala nga kituufu bwekibanga ddala kituufu bagenda kwewasa honorable njagala okubulira ebigambo bino oyo handsome boy ayina byabala ate mugezi musajja wange ayina byabala obuzibu tebukutuukako n'ogamba nti saakuwoninga naye nga bagenda mu mukolo katukolemuko budget y'omukolo eyinza kuba etya wakakati njagala oberesenga ogenda basenga kati ekituufu kiri nti Rain talina bulungi ssente zigenda kwanjula Malende osegedde naye sente nyingi zisinge kusaidi ya mukyala kusaidi ya musajja omukyala bwanabalese sente ajja kweyanjula si mububi agenda kwekolera proposal nga kyozi nibeki agenda kwekolera proposal yeyanjula eteka kyali mawulire etizoke era nze nange oyagala proposingira omugambe nti nze omugambe will you marry me yes ngenda mproposing naye njagala ekisajja njagala ekisajja ekigambe naye njagala yo omukazi omwa proposingira omusajja agaani will you marry me omusajja akugambe nedda ngate muli mu kamera iye olota kiti omusibo olota nnyo ndi serious olota ebyo bya mu firimu abasajja kati baagala kufumbira nze kakubuuza abasajja baagala bufumbo yes abasajja benina mu inbox yange bagala okufumbirwa omusajja omubuuza oyagala omukazi olinawo kinaka adija nze sirina naye nze nina omugongo nagga just ndi mulamu nakolesa jjutsi ndi mulamu nkola dduyiro nina omugongo mmanyi okwoza engoye mmanyi ositula abaana mmanyi okuwembejja mmanyi byonna bimanyi kwoza engoye okusitula abaana ayise wawulira Tamale Junior kaliko okoza akalulu kadegeza ebyo byonna nti abimanyi abisobola
naye ng'omukolo gwa Shamim Malende honorable mbu bannange embu bannange tuba tugeze mu kkooti embu mukajjukire nnyo wabula bannange naawe oli mutiitiizi nze okola n'omuntu omutiitiizi ng'ono tugenda naye nga kyonyiza okugala kimu abantu ennaku zino banyiivu ate banyiivu ki olabi bayinza okugamba si yavuddeyo najja mu kamera n'ayogera bamubika olaba bamwogerako nti naafudde ate nga yali tafudde nga teyabasiba yali mu mbeera mbi anti olwo ate yali yafeekinga obulwadde omusajja yagambye mbu agenda leeta empapula entuufu mbu ez'obulwadde yafeekinga obulwadde naye nga Shamim kubanga lyomaze n'omukulu nze nabagambye ku TikTok abandabye ku TikTok yange fe abakazi tetujjukira nze sejjaamu nakulabye ng'obyogera fe otutuusa awantu ne tukwerabira mu dakiika ezo kyeŋŋamba ate nno omusajja asobola okuddako emabega olw'abaana naye omukazi bw'asalawo akukyayisa n'abaana oyinza n'obutaddamu obumotoka obubiri lwaki tebabumulekedde tebabulekerani omusajja kubanga gayi yavuddeyo n'annyonnyola ne ku live gye baaliko okufuna ssente za posita buno omutoka obubiri bandi bumulekedde omusajja oyo amuvinge on kituufu ojja moving on kuba tagenda fiira ku ekyo naye buno omutoka obubiri bandi bumulekedde bo mu bigambo bye tetwamulabye dda nti he's a nice man so mwatandise dda okwetegereza kati weba stand ate stand eyaki abaziguddemu anti honorable biki ebyo bye baba bakola omusajja atakyadda kuba kati abawala ab'UK ab'omu US bweyongedde okumwagala bategedde dda nti oyo omusajja w'amalende Ssebunya obwongo bukola era kati omuntu ali ayagala namwesiza ssente ze oshegedde naye nno kati Bassebunya tutandise bateekako ka question mark abaserebu bangi abalina Bassebunya Ssebunya w'amalende Ssebunya wa Leema Ssebunya wa Anteira Ssebunya anti Ssebunya wa Malindi Ssebunya wa Leema mbuno ayenze okwenda si mawulire naddala ng'omukyala baamuwasa tebaayawukanye bali bonna lwaki batubuzaabuza baani ababuzaabuza yemu mwagala amawulire kuba mukimanyi Leema aliko amasannyalaze bali bonna tebaayawukanye fe twayogedde jjo ne Ssebunya ebyaddala nze najati namubuuza buzibu ki nga twagala yingira mu nsonga zaabwe mubatuuze tubatereze ng'abantu abakulu nkulaba kobbo nti tuli bulungi tetulina buzibu kyokka nnonza abantu eri ku TikTok nabagambye nti kiri confirmed ki bw'oba olaba Rema enjayana gye yayayaniramu obwo obufumbo asobola obuvaamu bw'atyo bubaddemu ofcourse ebbanga ddene maama mpozi ng'alina ekiddako naye owaba tewaliwo omusajja mulungi asinga Ssebunya Rema tajja vaamu Rema ayinza okubulwa ekiddako naawe era Rema wagambira nti enkyanga tegeka mikolo asobola okubulwa ekiddako kubanga Rema we yafunira Ssebunya Rema yali asinga Ssebunya kuno nakuli omusajja yakafuna eddwaliro okuva mu gavumenti kyembuza tonsazaamu mbozi yange yalifunye gavumenti mwebale twogera kuno wabula nze nalinako ebyo ebintu by'okusabula abantu bro twogera kuno nakuli ajati mukwano yakola atya ajintale ajati saawa yonna abasajja kati nabo balina olugambo abasajja balina olugambo kubanga kakati olaba mpadde ndyawo nebuuza naye ajati atukoze atya saawa yonna mwe mulindirire tomulaba nga apositinga ng'agamba nti naagenda kugira asumulula situsu naye asumulula ate osuna yefe abagenda okuba bamaids ogenda bani kati nyinza obutabeera maid sitakola mu nnyumba bamaids bridesmaids kinnyonnyole mu Luganda banamperekeze abawerekera omugole bamperekeze totekamu ajja twayogera ne tuteesa mperekeze ani anakwata amawulire nze nnobeera ku kamera ojja kubeera mperekeze kamera tunaazikwata naye nga tujja kubeera tubabuulira singa ebintu binaabeera bituuse naye nga yo pulogulamu weeri pulogulamu weeri bro ati naye alina omukisa bannange pulogulamu weeri ati yafuna omukisa anti ye yagamba nti tasobola beera outside marriage naye omuŋŋambirako nti siinaamu tulina ki siinaamu ssente nja mugamba adi gyonkomyawo nja mugamba kati omugambye omaze anti nze simulabangako ng'ayokya ebyaddala si mu bubi era yayakyoyogera naga nze sookya nga basale
bobo yagala pizza wakwenda salade yakusomera ajati olimba dawe yagamba sayo cha yagaba basa eza basale bankwatire ke kitundu kyo bachi anti kiri kiba kipapule ba form wajeza oyinza jiwo mwana amuganda nedda babajireke basale bannange yagamba tayo cha agaba basale simbubi atenze mwagala ko ekintu kimu teyeri antama ayogera mazima ali very open yoyo mukazi teyekwenya ajati yali yogera mazima ayatula nti kino ne kiba kino kati bwetuddayo ku Dr. Hamza ne Rema ensonga ezo si ntuufu tebannajawukana tebannabakwawukana bakyali bati Rain ne Maulana byo bituufu kati Rain ne Honorable ebyo mpulira biwulire naye nze kyo nyinza ogamba Honorable nti oyo handsome boy just ayina kaabala nti gundi omusajja yagamba mbu ayina kaabala kuba kati mbu babasanga mbunga bava mugundi muloji mbu ayina ne video nga bava muloji baso kubeerera nga bwomanyi kati akola investment veini nga bakola sompino atikitiki yo mia no mise akola Rain akola investment nzo omutima gungamba akakasa ali mu kuinvestinga anti kuba kakasa kukoda mpaka kujja muntu mize okuinvestinga si kukakasa anti olabayo osoka kakasa kinanga ono gama nti ali mu kusimba alinze makungula oshegedde yetegekera akajjobu naku kakola ki kemanya naye omusajja ono ne bawa eyali badde bawa wa Honorable Munenyamu naye tosobola kuba nnyo obadde n'amazima mangi mazima go gabadde mangi mu bigambo bawa Malende byayogedde oba abadde bawa w'omubaka Malende byayogedde yagambye nti nakugamba sobola nsonyiwa nsobi A n'ensonyiwa n'ensobi B noyagala nsonyiwe ne C gundi statement eyo nkulu lwaki abantu bagiwadde ku Facebook simanya Facebook zange bazibba abantu just tebakiwadde makulu naye nga waliwo ebintu ebiri hidden nakugamba sola sonyiwa nsobi A n'ensonyiwa n'ensobi B ate noyagala nsonyiwe n'ensobi C kitegeeza nti omusajja alabika tubadde tumukwatanga nga waliwo ekigenda mu maaso ayina nekeyogedde akalala n'agamba nti ye yagamba Honorable nti tagenda beera naye bulamu bwe bwonna anti kakati mwe mugamba mbunno omusajja akaaba ki ye omusajja yakugamba nti yagamba Honorable nti tetugenda kukola relationship nti tuli mu laavu yo omusajja yagamba Honorable nti tetuli mu laavu nti no tuli awo twefiirako tugenda kwefiirako bbanga lyonna ye yamugamba ekigambo kimu n'amugamba we are just passing in this time. Which time? Yona gye badde bayiseemu mpaka we bandikomye kati awo we bakomye yakyogera mukkiriza oba yakyogera kimanyi nti oyo omuwala tasabeera naye era kyeka ye mulimu wokiraba noganono era kyeka ye yakyogera ng'amaze olukiraba n'amanya kuba omuntu obadde obeera naye mu nnyumba omumanya ate n'omanya yali talinamu ssente yalinga yeeyisa bwati kati azifunyemu ali bwati okitegeera n'omanya nnono omulaba tetugenda nnyo wala gye tulina gye tulaga anti obola nabagambye nti omanyi ku lwaki abasajja tebagala developing abakazi bamanyi ebizibu byaffe ati omukazi bw'afunamu ssente abeeranga gwe bakubi abeeranga omanyi Katonda yabatonda Katonda yatonda omukazi ng'alina kuwangalira wansi wa bigere bya musajja Katonda yatonda omukazi ng'alina ffugwa kakugamba ekyo kimu omanyi lwaki kati kola booti omukazi ssaawa zino Mungu bw'amusaasira n'amuwa ku ssente ayagala okukakasa nti nze nina ssente ayagala okukakasa kati kambuuze omusajja ye waaba abikola ng'omukazi akola gwakwebaka naye omusajja naye ateekawo olw'obukulu kyekyo kyegamba nti omusajja yatondebwa kukola ekyo kati mwemugamba mbu omusajja lwaki ate akaabira emmotoka lwaki akaabira emmotoka omusajja wa Shamimu Honorable talina mmotoka neegi gyakaabira in fact gaayo oyo nze okusiza bwe nalabye gaayo oyo nabadde mmanyi abasajja abategeera basigalayo babiri nze ne taata wange naye kati naye kuliko owokusatu kyokola nkugambye oyo omusajja saawa yonna era kati abasama bakwetegereza anko anytime kuba ffenna tumulaba n'abatali basama nawe omulaba abawala bangi bonna kati bamulaba ngezaako okukulaga nti abantu bamulaba
omusajja yeyogedde Shagamo n'agamba nti honorable newe yandiyagadde suuti eno yadali mu suuti newe yandiyagadde suuti eno gye nnyambadde ng'ayagala nti nno gitwala ajagala essuuti ye nandigimuwadde ye ekisinga omuluma ki ekintu kimu anti ekisinga omuluma ki ekintu kimu tannabafuuka complete lawyer akyasoma busoma naye ekisinga omuluma ki ekintu kimu nti bamusibyeko amatu g'embuzi nti yabbye emmotoka. Nze kyendabye ndabanga Malende omukulu kw'oyo gaayi kubanga omulenzi buli wabeeranga muto ng'akusingako obuto alowooza ng'oyo omulenzi. Kati kankubulira abasajja nga njasa biggo tasobola byonna byakolera aleka musobola kati Shami mubeera careful abasajja bonna abajja bagenda kubba ku kino kye balabyeko abbika Shami olayika ogwa mangu mulamu kale ze motoka oziraba ne bakuba anko yagambye bazino ne bazitwale kati motoka kyezo omusajja yagambye mbu yagula TX nagamba ono yowekitiibwa yalina TX nanga kagibeeremu nze kanvuge kana akatono kati ati awakugambira nti abakazi tetujjukira ne kakawundo bakaagala n'erigundi bajagala eriki anti awo wosangira omusajja ow'omutima omubi n'agyekwekerera emmotoka ne bagikumako omuliro. ono Mr. ye era Mr. abantu ate beeyongedde okwagala era abawala beeyongedde okwetegereza kati ate n'abawala abakazi abayinamu ku ssente kati otagetingibwa ebibinja by'abakyala abayinamuko ku ssente beeyongedde okutunuulira okyegedde abasajja bonna be basebunya nze ndi sebunya abasajja babaserebu abasinga be basebunya oba bamu bagyeteekako nga si be basebunya Juliani yes sebunya era oliraba nti sebunya kozi negundi SB4 naye sebunya sebufo kati SB4 muganda wa Dr. Amza mubino ebyenganda luwanvu wane lwekwata ebyokukyalo kuno aba muganda ate kati sebunya ligatta litanga byakukyalo anti bibeere bino ebya mama yagenda nakola titata ebyomuziro ajjamba munnange wa Luganda obisegedde byokukyalo nti twakolewadde muganda waffe tokaye modoka ku byobusika mugamba asookodde wali anti abasiwamusookodde wali abeera wa jasi wa kukyalo Luganda rokukyalo obituuka mu bya sombino atikitikemia nono misenga mugamba naye bannange tewaliwo kisinze kufuga ggwanga nga mukwano gutulina zero kati gutulimu 5 bwerere omuntu yenna bobeera oli eyo nkubuulira ebigambo bino ebintu by'omukwano sookubiisoma temuleka mukwano wesonyiwa mukwano wagwesonyiwadde nze neesonyiwa omukwano wagwesonyiwadde nze nga ndi mukwano nga sifugika mwinza n'obutandabako kwekikero oyinza obba weesonyiwa omukwano naye wakagwesonyiwa recently neesonyiwadde omukwano nze nina omwana alina emyaka kati kambuuze obeerawo otya ng'omuntu omukulu okwesonyiwa omukwano tokitegedde so obeerawo neomu okwesonyiwa omukwano kireke maama tonyonnyola kale haji yajeeyo era nabo bakimanyi kale musajja watwalowooza bani mubaawo nga mukuumagana mwesabudde sikwesabudde omanyi okukuumagana nti kyekisinga muba mwesabudde muno ogenda mukolera juice ogenda makinga sure alidde bulungi ogenda makinga sure buli kimu kiri bulungi naye nga simuli mukwano anti mubeera justinga muli mukuumagana nti owa empaya akakadde n'akakuwa nawe n'omukolera juice kukuumagana okusinga omukwano guggwawo okukuumagana tekuggwawo noonya by'osinga okwagala mu muntu omwagaleko ebyo naye si nti nno obeere mu mukwano ogwo ogw'ejjenjeero ogw'okufa n'okuwona woba mukwano tofugika wemba mukwano sifugika togambwako tebakunyega tokola nsobi oyinza otambula nensinga n'abaasookawo kulwokuba olina oli mukwano kyovola saagala nnyo bintu ebyo byakumpeebuula nze nina ensonyi nange nina omuntu kyovola bannava mu mabaala nesonyiwa ebintu ebimu kubanga nze saagala nnyo kati omukwano oli muntu mukulu kati nkuze
naye okuze mangu okula kusalawo tejiba myaka kyengamba oboso okozeyo ko kusalawo emabega asobola kati awona wakula namala okula kuba kusalawo tekubera tejiba myaka osalawo no ganti kati mbutuufu nkuze I have outgrown this thing kati sikyasobola kudda mu sweet kamotoka at least ndi alone nevuga Prado atawo onanuddemu ebintu nokyusa ebintu embeera ku mpaka oyogedde ku sweet kamotoka mbadde sitegedde kyoyogera naye ate bw'oyogedde ku Prado nemmanya nti oli mutumanyiira nokyusa ebintu ku mpaka sweet kamotoka kikyotegeeza sweet kamotoka ntegeeza buno mmotoka obutono bulinga sweet aba sweet kamotoka aba sweet kamotoka kati zino zi Prado zennene zemmotoka nga sweet aliko emmotoka bweti eyo emmotoka sale nowogiraba togiraba ku kkubo ng'etambula ndowooza bannange mulaba mulabege batukkakkanya musirise nange kale omuntu yaguze kapaso kamanya ayina emmotoka ye onaawiise bu sweet kamotoka fenna entandiko eyo twagirimu nene olaba nti kakati sikyasobola kuvuga sweet kamotoka kunyumirizaako olugendo lwange oluvuga emmotoka naye si kati njagala likunyumiza eyo maaso nyinza onyiiza abantu ogenda already banyiize naye wookera ku makya nosalawo nogaa nti kati nze kaŋŋende kino ngenda kikola okikola ngenda kuwa example y'okuwebikirira engeri gye natandika okwebika nalwadda nga nkyagala ngaekizibu bwe kituuka n'ebika nemala neneebikula ng'okakakwokya n'ebika nemala kaali kanjokya n'omutwe gwalinga gunnuma naye namala nengenda nga okamanyira mpola kusaasira kwa Mungu simanyi naye ng'okusalawo nasalawo ningamba kati siddamu yunga ku nviiri siddamu kuleka mutwe wabweru kambeere musiraamu ebyaddala kati buli kintu kiva mu kusalawo kati nagenda nga mujimu nga nyinza ogenda mujimu nenkera ku makya nga ngenda according to the mood nga sigenda nti nina okukikola nga wenkeera ku makya nga mpulira siri mu mudu nga sigenda kati natuuka ku level ngoba ndi mu mudu oba siri mu mudu newalula nenyingira mu jimu nokimanya ebyo ebintu byoli okwogerako nti weekake oba teekayo birowoozo bintu bya bulijjo nti n'omuntu asobola okuteekayo ebirowoozo biteekekayo ebirowoozo ebyo byekakika ebyo byoyogera byekakika ogenda mu jimu kyekakika oyogedde kyekirala kusiba kakaya kale kyo kizibu muko naye era kyekakika naye tosobola kwekaka kugula mmotoka omuwala ayambala wiigi kyeŋŋamba okuggyako nga Katonda kyeŋŋamba tosobola kwekaka kugula mmotoka ati ze nkugambye bantu bannyo bagala okubeera nga bavuga tosobola kwekaka kuvuga mmotoka ekikulu kiri ekisookerwako anti osobola okwagala kuba bw'oba togirina omanye wotandikira oba tulaba bw'aba tagirina manye watandikira ekibuzo kiri nti omanye ogivuga buli wobeera ng'omanye okukola ekintu kikuwaliriza okufuna ekintu kati omwana ow'obuwala otandika otya kuba ffe tuli bakazi osobola n'okuvuga n'emmotoka etaliiyo ne bakuwaamu osobola n'okuvuga n'emmotoka etaliiyo ate okumala ebbanga ate nga tebagikujja nako naye omanye ogivuga abaana b'obuwala tebaagala kuyiga tebalina skills ezimu ate nga ziri simple gayina kutwala nagamba nzizaayo nga tosobola kanagamba ono dofe mu mmotoka yange bwagitomeza okitegeera so kati ate naddala kufa abakazi waliwo ebintu ebyangu naye ng'oli bw'abeera eri alabira ddala ekintu nga kizibu naye nga wenkikubreakingira down kyangu nnyo kyanguwa nnyo kati nawo nno boy child awe wenkugambira nti byonna tubikole naye kola nnyo naye tunoonye ssente oba mwe mulina otuwa boy child noonya ssente kubeera byonna biraba omupiira ogula emmotoka yo ate nja omupiira gwonna gugwo baguzannya baguza gye tuli omukazi okukola akuvuddeko wuuna agambye nti girl child manya vuga mmotoka bagenda gikuwa boy child gogo batunuulidde kyokka ate bamale bakufumita obuso nga bakusanze n'omukazi omulala bajja gikuwa kisinziira nti weyisa otya si byakumala gampa mmotoka ate notandika okweyisa mugeri etasaana njakukwata emmotoka yennyini ngivuga enkukuumi
alonja batulaba tubabuzizaako olunaku olwaleero yeze Hadija Kigozi badde ne Malevu UG. Toba mulaavu ojja kukola ensobi. Agati aliko fufu gayinza okunkwata. Ate ag'ennaku zino gaagala ebyo. Byononese. Kale neva ku bantu. Naye gwe kale nga tetunaba kusibula bantu. Gwe wagira love bagiteeka abantu ku mutimbagano. Love temuteeka ku mutimbagano. And by the way, toteeka love ku mutimbagano lwansonga. Love eri ku media buli kemwekola tukamanya. So what? Antugenda jjajinga. Tuba tusazeewo omumanyi. Anti no. Fa abagirimu tuba twagala mumanyi. Kati kagamba ekintu kimu. Omukazi ye muntu alowooza ekintu mu seconds 2 n'akikola. Anti osove ewakangwa onyiziza mukyalawo ogenda tuuka mu kibuga nga video gisanzeewo ku TikTok. Ng'akoze ekyo. Ng'amaze reporting nga bwe kibadde. Abo be bakazi ab'omukyala. Ate ekigamba ati kati love mugisigazeeyo nze kale nze lwaki mbamba advising a love okujja mu media is your personal space is very important. Nti natuukako ekiseera ne nejjusa lwaki abantu bammanyi nga nina byempitamu ng'omuntu ate nga sisobola biraga abantu okitegedde naye ng'ate nina okubiyitamu ate olina okubeera naye nga tolina bonnyonnyola followawo nkiribonamuko ebinsumbuwa okitegeera so kati nze ngamba nti abantu abo ku mutimbagano abasinga obungi balina obujja naddala abantu abatalina bintu abamu bye balina nze n'ensonga ki siteeka mugundi mukwano ku TikTok oba ku social media olwaleero tukkirize tugaane gwoyinza oba tojjonkera naye nze nzijonkeramuko nyinza okuba like nti njogera ku muntu okitegeera nyinza okuba simuyingira munda naye mwogerako okitegeera kati ate waliwo abantu abamu labayo waliwo abantu abamu naye nze waliwo abantu abamu just nze njogera mu ngeri eyaki labayo abantu abamu agenda kujja ojjonkera abantu oleese omukyala mu public bagenda kuvuma ngo olina gwosobezza bagenda kuvuma naye bamuvumiremu ate ye tajja sola beholdinga gwosobola beholdinga kuba gwe bajjonkera okimanyi bajja kuddiza naye oli ali innocent tasobola beholdinga kyobola omuntu wakuvuma n'avuma bazadde bo abavumire bali baganda bo bonna abatali ku media era bwe mutula mu meeting bakunenya bakugamba twakutumayo mu media zo lwaki batuvumira abazadde nkomekereza mbagamba love gisigazeeyo basigala bakwagala ne wotatulaga ate sigwasinga omukazi omulungi sigwasinga omukazi ow'akabina akanene nzikiriza nti oli muntu mukulu omanye ekyokola wesalirewo nga bwoba oyagala sikuinaako obuzibu oba postinga naye nze sijja postinga mwebale kutula mwebale kusubscribinga yeze Hadija Kigozi badde ne Malevu UG bampita Malevu ndi muzikwazi bono nsibuka gomba nesimbye bwantu ogwo bwe muli bufa nnyingo musule bulungi musile bulungi kyanza nnyo bakwano assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah.